Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza tegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Remiyaga Country MP Theodore Ssekikubo asuubiza okubatolinga mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force mu kalulu akajja aka 2026 General Elections. Lwaki ayogera bino? Byenkuleetedde mukwano gwange. Amusuubiza n'amugamba nti no tebigenda kuba birungi n'akatono era weerinde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Updates TV kosinza okuba ng'otuwuliriza ge mayengo agavugira mu matuugo oba yonna yonna gy'osinziirira. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Bw'ayagala otweyungako genda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kusobola bulungi nnyo tufollowinga obeere ng'oli updated ku buli kye tuleeta gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Lwaki oluyogaano luno weeruli? Kubanga lutandikira wa ye luva ku ki? Lwaki Theodore Ssekikubo yeewera nkolokooto? Wakyakombye kwerima? Mukwano gwange gye buvuddeko emabega nakuwaako amawulire nga galaga nti no Theodore Ssekikubo yali akwatiddwa ekitongole ekya poliisi abakuumaddembe abataategeerekeka nga mulimu amagye ne poliisi. Omwo nno we baamusaabira tiyaggaasi n'omulala n'amunuusa n'omumunuusa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Omubaka w'Emiyaga County Theodore Ssekikubo kati awera ngolokooto. Tiyaggaasi tebyamuyisa bulungi, lwali lunaku luzibu nnyo gy'ali, oluvannyuma yatwalibwa mu ddwaliro asobole okuba ng'afuna treatment ey'enjawulo. Tebyayi bulungi ku lunaku olwo gwe mukwano gwange, era olunaku olwo lwavuddeko akayoogaano n'okuba nga bali kabwanangu ne General Muhoozi Kainerugaba. Ate General Muhoozi Kainerugaba wandibuuzizza bino bimukwatirako wa? Olunaku lwe baali bateeseteese mu municipality ye eri mu constituency ye waliyo omukolo ogwali gutegekeddwa aba-NRM, ekibiina kya National Resistance Movement, omwali n'aba members aba PLU. Ekibiina kino ekyatongolwawo ne mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Kaakati Theodore Ssekikubo jjukira yali akamalako emyaka 25 ng'asaavinga mu kitundu ekyo. Kaakati wano gavumenti yali erina okuyiiya engeri ki Theodore Ssekikubo gy'emujja ku kifo ekyo, era baategeka omukolo meeting yaabwe nga bakuba entotto nga bwe batema strategy batema empenda balabe nga Remiyaga Country MP Theodore Ssekikubo bamujja ku kifo ekyo, era baategeka meeting mu constituency ye. Baali bali awo nga waliwo omugenyi atali muyite, newankubadde Ssekikubo yali amanyi meeting eno egenda mu maaso naye yali tayitiddwa ku mukolo. Baali bali awo ng'ayabudde n'agamba atuma omukulu tamagaamaga, era ku luno teyalutumira mwana. Yakeera enkoko yagikwata mumwa n'ateekamu engatto n'alumbagana meeting we yali ku kasomero akamu aka primary we baali batuuzizza olukiiko lwabwe. Kaakati embiranye wejjira nga abaali bategese meeting tebakkiriza Theodore Ssekikubo kuyingira meeting yaabwe kubanga bagamba si muyite. Jjukira meeting yali egendereddwamu okutema empenda ez'okuggyako Theodore Ssekikubo ku kifo kino eky'obubaka bwa paaliyamenti. Kaakati Theodore Ssekikubo mu kugaanibwa yakozesa eryanyi eriyitiridde ssaako n'abawagizi be, ekyawaliriza poliisi okuggyayo amaanyi agayitiridde ag'ekitalo omwali kibooko ssaako ne tiyaggaasi, n'oluvannyuma Theodore Ssekikubo ng'akwatiddwa okusobola okusibwa okusobola okukkakkanya embeera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati okuva olwo Theodore Ssekikubo yeewera nkolokooto kubanga ekigendererwa kyali ekibiina ekya PLU nga kireese omubaka waakyo asobole okuba ng'amwamulako Theodore Ssekikubo. Okusinziira ku statement gye yali akoze emabega nga agamwami Yoweri Kaguta Museveni, omukyala ono Joy Kabatiisi ono nno former minister wa animal husbandry yavaayo n'agamba nti nno Theodore Ssekikubo ono amaze emyaka 25 mu constituency eno, abalemye okuggyako temumusobola, mumundekereze mu batolinge mubaggyireko. Era meeting eyo yali egendereddwamu okubira omukyala ono
Joy Kabatiisi former Minister of Animal Husbandry campaign n'okumutemera entotto okusobola okulaba ng'ajja mu kifo kino asobole okuba nga awangula akalulu kano aka 2026 general elections. Kati olaba ensonga lwaki Theodore Ssekikubo yali tebayinza muganya kuyingira miitingi eno. Mu kwewozaako Theodore Ssekikubo nga bamugambye nti ekyali kikuyingiza mu miitingi gye wali toyitiddwa kyali ki? Lwaki era wali oteekawo embeera n'akacyankalano? Theodore Ssekikubo yabazeemu waati n'abagamba nga nze omubaka w'ekitundu naye nina okuteekwa okumanya ki ekigenda mu maaso mu kitundu kyange, naye nina okumanya biki ebigenda mu maaso miitingi eyo kubanga tebantegeezaako biki bigenda mu maaso. N'agamba nga Museveni wajja mu bitundu balokozi bakkirizibwa okujja wabaategese miitingi. Kati nga nze kinkakatako okubanga mmanya ki ekigenda mu maaso, yali kinkakatako ng'omubaka omulonde owa constituency eyo okusobola okulaba nga mmanya ekigenda mu maaso. Ne bamubuuza lwaki we baakugaana towata buti n'otambula n'ogenda gandi okulemerako n'okukozesa effujjo. N'abagamba nti kiwakozesa force okuyingira miitingi y'abasajja, waaki tewabalinda naawe n'oteeka miitingi eyiyo n'obakwasa nga bazze okuyingira eyiyo n'otabaganya kuyingira miitingi yo? N'abagamba nga nze omukulu omubaka omulonde owa constituency eyo nalina okumanya biki ebigenda mu maaso mu kitundu kyange. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza kati kuno yeewera nkoloto oluvannyuma lw'okukwatibwa ne tiya gaasi gwe baamuliisa okuba nga agenda kubatolinga General Muhoozi Kainerugaba n'omubaka we gw'agenda oleeta ng'agidde ku kkaadi eya PLU okusobola okulaba nga babamulako Ssekikubo. Abagambye terunnaggwa mbalinze mu kalulu tugenda kuba tujjuutuka. Ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Oza ki ky'osuubira ggwe ali eyo? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing, jangu subscribing.